Mugamba mutya abagala abalungi abeekumira okusinga face to face 6 mbaniriza tina ekyo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero njagala nitwogere ku nsonga z'akabuzi. Mumanyi sigamba akabuzi kagooti, ngamba akabuzi style. Mumanyi nti abantu abasinga oba style ekyasinza okubeera popular oba style y'okwezina ezimu kwezi zikyasinza okubeera popular. Oba babeera bazisoma oba babeera bazimenya kabuzi tebulamu. Njagala tunuulira ensonga lwaki abantu baagala nnyo kabuzi, either abasajja oba abakazi, abakyala oba abaami, lwaki bettanira nnyo kabuzi. Nti nana omukyala omu yajja mu inbox n'agamba senga omusajja agenda kunzisa kabuzi, omusajja muwanvu ne bw'omugamba munnange naye yo waba takuzinya kabuzi awulira nga takoze ekitakuzinye. Tusooka tunulire lwaki abasajja baagala kabuzi. Ebiseera ebisinga lwaki omusajja ayagala kabuzi, kabuzi ekuwa kye tuyita view, nti osobola okulaba emabega wa mukyala wo wabanga alina ebbina nga lye oba oliraba bulungi n'olibanamu bw'oti okitegeera nti olitunuulira ne weegomba. Nabagamba nti abasajja ebiseera ebisinga oba abasajja abasinga bo omulimo gwabwe gutambulira nnyo mu kwegomba. Kasita atunula n'alaba ekintu ne kimusanyusa oba ne kimukwata obwongo nga yenna ashemerera, yenna nga aggwayo, yenna nga aleepera, yenna nga abeera bulala. Kati ebiseera ebisinga buli omwami bw'abeera ng'akutunuulira ng'akuzina ng'alabako kyalya kimuwoomera nnyo era kimunyumira nnyo. Tovola abaagala kabuzi. Kabuzi ew'omusajja omwagaanya okubeera ng'asobola okwetiiya nga bw'ayagala, nti tagenda kubeera ng'alina ewamukugira simanya ate muno mu bisambi omukutte simanya ate nendirugira nina akakodyo ke ŋŋenda okuba wammwe abazina kabuzi mujja kumbuulira tujja kukalabaako kajjogedde. So kabuzi ekuwa omwagaanya okubeera ew'omusajja omwagaanya okubeera nga yeegazaanya nga bw'ayagala, nti kabuzi eyo gy'olaba omusajja ne bw'aba n'omukira nga mutini nga mumpi, omusajja ne bw'aba n'omukira nga munene asobola okugupima ng'alabayo nti bw'aba aguyingiza tagenda guyingiza nga bw'olaba omuntu ng'akwebaseko mu missionary nti aba talaba sayizi mmeka gy'ayingiza oba inchi mmeka z'ayingiza. Naye wano aba asobola okupimako n'agamba kamuzinise inchi 2 oba 3 n'ayingizaamu ng'ayingiza kitwe just n'akantu katini nnyo eno wansi n'akuzinira awo bw'atyo. Abamu era abasajja balina emikira emiwanvu bakozesa kabuzi olw'ensonga eyo. Kasita ayiga okuzina omukazi n'omukira gw'omunene, omukazi tajja complaininga oba omuwanvu. Omunene gwo guluma naye omuwanvu guluma ng'omusajja tamanyi kyakola, naye waba amanyi kyakola aba tagenda kulumya. So kabuzi abasajja abasinga bajagala lweyo nsonga. Kabuzi ew'omusajja omwagaanya okubanga asobola okubeera ng'akuba gisipoti y'omukyala mu stimulation yonna oba mu motion gye yandyagadde okutambuliramu. Nti kaŋŋambe nti nga muntu bw'akwata engalo ze n'aziteeka munda mu omukyala n'atandika okutakula ng'azannyisa ngalo, ne kabuzi bw'eri nti omukira guba gukuyingidde, omusajja ng'ali kuzannyisa ng'ali guzannyisa munda asobola okumanya nti kati wano obuwanvu bwennyingidde bumala okuba nga nsobola okustimulatinga oba okukyamula ekitundu kyenjagala okyamula kye tuyita gisipoti mu mmana y'omukyala. Aba asobola bulungi nnyo okubeera ng'akutuusa ku ntikko ng'ayitidde awo. Ky'obalaba abaami baagala nnyo kabuzi. Kabuzi ew'omusajja omwagaanya okubeera ng'ayingira mu buwanvu bw'aba ayagadde. Singa omusajja asanga omukyala nga muwanvu bulungi, nga obukyala bw'omukazi buwanvu bulungi, aba asobola okuteekayo bulungi omukira nga gwonna bw'agwagadde ne guggweerayo n'abeera ng'anyumirwa. Ate abaami abamu baagala nnyo okukwata mu kiwato ng'azina omukyala. Omusajja asobola okukwata mu kiwato mu sitawuzi zino 3. Either kagundi ziringa 4 oba 5, naye kabuzi yesinga ku byonna nti oba okutamye ng'asobola okukwata bulungi wano mu kiwato n'akuzina ng'akuzinisa ng'akutte kiwato ng'akusika akwezzaako oba kitegeera. Kati omusajja anyumirwa ekiwato ky'omukazi. Bagambye nti abasajja banyumira nnyo okutunuulira ekintu n'akyegomba. Yakwegombako kawato. Kati ate gwe tomanyi bintu bya mutuulako, kitegeeza ajja kuyita mu kabuzi okubanga afuna akawato ako nti akakwatamu n'awulira emirembe, akakwatamu n'awulira nga kyonna kyakola akinyumirwa ate nga kiri kiriya. Lwaki abakyala baagala kabuzi? Waliwo abakyala bataagala kabuzi ng'ensonga emugaana kabuzi omukyala mumpi ate omukira gwe muwanvu. Omukyala bw'asanga omusajja ng'omukira gw'ayina gumakinga ne mu buwanvu bwe ng'omukazi, ngamba obuwanvu bwa nabunyaayo, kiba kyanguwa nnyo bakimwanguyira nnyo okubeera nga basobola okunyumirwa. Naye singa muba temukwatagana awo kabuzi bw'ekyankalanira. So omukazi ayina nga muwanvu munda mukwano oyo tava ku kabuzi, era ye ne kabuzi baba bati. Omanyi bwe bagamba nti tuli tuti
bwe batyo babeera kubanga ebeemukolera nti omukira gumutuuka bulungi paka yonna gye gwagala okutuuka oba paka yonna mu bisenge by'emmana n'eri emmana gy'ekoma nti aba awulira bulungi ng'omusajja amuzina. Kabuze lwaki abakyala bajagala abakazi abamu batuuka ku ntikko oba asobola okutuuka ku ntikko singa oba ositumuleetinze bulungi oba ng'oweeweese bulungi oba ng'okutte bulungi kye tuyita gisipooti ye. Kati mu kabuzi osobola okugisitumuleetinga bulungi nga mbagambye ku basajja nti abamu bagikozesa okutuusa omukazi ku ntikko. Osobola omusitumuleetinga bulungi kubanga aba akuwadde omwagaanya ne weetiiyanga bw'oyagala. Kyova olaba abamu bajagala nti esobola omwanguyiza oba okumukkiriza oba okumutuusa ku ntikko mu bwangu nga tamenyese nnyo. Kyova olaba aba ajagala nnyo. Abakyala abalala baagala kabuzi oba abakyala abamu baagala kabuzi kubanga bw'obanga ali mu kabuzi teyeetaaga maanyi mangi togenda mweguleke mweteekako. Abasajja abamu nabagamba temumanyi kuzina mana twakolako vidiyo nga nsomesa ekintu ekyo nga abakazi bakomplaininga omubuutikira leke omugwako yenayina n'omubeeramu talina wasiza omulimu kamishona naye olinga omanyi ng'omuntu gwe babisse bulangiti olinga kibulangiti omusizaamu omuntu tomusizaamu olinga agamba nti nze nzise carbon dioxide gw'ofulumya okitegeera kozi olifulumya carbon dioxide ate ontunuulidde direct oliteeka mu nnyindo yange. So abantu abamu tebabyagala bibaleetera okubeera uncomfortable. Kati opting ogenda mu kabuzi nti amanyi nti nze nzisa mukka gwange n'oli assa mukka gwe like tomumalaako mirembe tomuliiko nnyo tomugize oba tomuvumbatidde oba bwetyo oyinza okyogera tomuvumbatidde endowooza mba nkyogedde bwe munansonyiwa tomubisse. So ogwo oluusi baagala freedom eyo kyova olaba abeera ayagala kabuzi olw'ensonga eyo ti ekuwa okwetaaya nga ggwe omukyala just have kufukamira kusimba bigere byo kugamba enooli kiriya yonna okitegeera oba ogenda kunyumirwa mu mbeera bwetyo. So omukazi yenayina nga tayagala musajja mutuuyanira mutayagala musajja mumalako mirembe gye abeera yajja kukola kabuzi oba ajja optinga kabuzi oba styles ezifaanagana nga kabuzi nti nga kajiiko nti tosobola mukazi beera ng'omulimu yenna nti omuwa omwagaanya nassa neyeetaaya n'abeera bulungi. Ezo nno ze zimu ku nsonga lwaki abakyala baagala kabuzi. Naawe ali eyo nga tokozesa kabuzi ng'era teriimu mu menu yo nti nze mu nzina zenzina oba style zenzina omukazi kabuzi teriimu mukwano nandikusabye ogi includingemu lwaki etuusa mangu omukazi ku ntikko ate ne bw'oba oli muwanvu osobola ogikozesa ne bw'oba oli mumpi okyasobola ogikozesa kuba ne bw'oba mumpi ng'omukazi yakula nga muwanvu munda mukwano ekkolera lwaki omukirawo gusobola okutuukayo tegumulumya tegukola ki naye ogenda stimulating ebifaawo ne bagamba ebifo ebisingo ki okuyimya omukyala biri awo kumpimpi inchi nga 3 kuyingira awo paka awo wacamukanya oba lona endings nnyingi. So omukyala oba okyasobola ddala omukyamula n'okubeera ng'omunyumisiza okwezina n'abeera ng'akyagadde. So mugiteeke mu ddayate ngamba menu ebintu byetukola mu kisenge mugiteekemu ebeere nga mweri mubeere bulungi omukama abankumira ate abanjagalire temujjanga okwo. Tulina app yaffe bagiyita Senga Pay 256 eri ku Play Store osobola okuyitayo n'ogidownloadinga nobeera nga nayo ofuna waaka waayo. Tulina TikTok account eyitibwa Senga Pay 256 nayo osobola ogifollowinga ojja kuba naawe olina ky'oba otugaseeko. Mubeere bulungi omukama abankumire temujjanga okwo ate era abanjagalire bantu bange. Yeah.